nakuwuliranga nako ate nga nali nkola naye kiki njagala otuwulire ki ekigenda mu maaso. Are you people playing in our minds? Are you people playing in our heads? Kiki omuntu atuuka atya okubanga mwali mukola mwenna ate n'agamba takulabangako kuba Jonas obuzibu obuliwo bumanyi kikwatagana abasiraamu balyambizi ikanaawe okuvoola kati nze nkubuulidde omumanyi nnyo wali obaddeko naye wali osuzeeko naye wali obaddeko naye okumala essaawa ezisoba mu 10 kale 24 hours mbalaba ku social media wali omazeeko naye 24 hours kati nze nali mmazeeko naye almost over months kikwatagana abasiraamu balyambizi kyekyo togamba agirya ate obulamu bw'ekyo ekyana ekyo kivubuka bwaziŋŋama okuva wekyava ewa Miki butya obulamu bw'ekyo ekivubuka kankiyite kirina erinnya lye baakituumanga agakyukira. Musebe mutya mwenna abatulaba nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate ku mukozi gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwena yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo olunaku olwaleero tuli ba mukisanyu kubanga ate twegatiddwako comedian akyasinze okuba owakabi mu bacomedians asijja munafuya nnyo naye era omusajja wamaanyi nnyo walinnya alina ensonga ze ezimu zazze okubanga ate yeemulugunyamu nekyo sijja kuba ate nga nkiwanya obudde. MC Stubborn Kalidalu soka obuze kuba tulaba abatulaba wano ku mukoto ogwa Tindi Files amanya n'eddoboozi MC Stubborn Kalidalu the Mufasa owner Mufasa ogimanyi movie gye bayita Mufasa emmotoka yange oli ogiraba wali ye Mufasa ogiyita Mufasa olwaki the Road King olwaki Subaru Mufasa Subaru bwe jjagira ku kkubo kyekitumya Mufasa kitumya Mufasa ogimanyi yesinga emisango ku kkubo byaddala ina ebibaluwa teraba bitaala oba ngambe tewuliriza bitaala babukubi eitamboyesi n'emisana kabubekiro yissa Mr. Bonaki weteekamu embeera ezo ez'ekyayi lwaki oba okola ebintu ebyo ku kkubo oli musajja wamaanyi nga wembadde nzijja wano kati tugeze mbadde saatuuka leeti kibola budde mbukutte era neebaziza Stubborn we balekwata naye tomanyi byempiseemu tomanyi bitaala byentemye osegera tomanyi bandi bempisiza tomanyi ziwanuwe zenkutte neebaziza webaza nti bale kukola mwe muli basite ebitala bye mutema kuyita ku basiikale ne mutabawa ku ssente ate nga baba basuubiramu akasente kakyayi kuba musange yaso okategedde buza kuba tulaba abatulaba ku mukutu ogwa Tindi Files mwe bale gwekuumirako guno wanaokawe wali ebyakabi kitegeera update si biki wano ku Tindi Files wano we watandikira ne wali otwerabiddemukko just kali eva busy bonkwatamu ate naye jeno enaku zino oli busy kati aba buloka muba busy jeno enaku zino kuba obukalu nendabya ddala ng'oli waliyo estate sebo akaami kano we kandabye kampitiddewo buloka musimanya era omwana mugambye ndi wa real estate era omwana mugambye kubira jona tujje nanga mbalabika yo tekisoboka oyo buloka kati omuntu mwandiyagadde ayambala atya jona nze embeera gye nkumanyiddemu era oli sorry branded Bibi ya mataka kiri kitya onguzayo ka politiki akaliwanga nange nonyampa yono babo kale ya biya kagomedde biya kalunga omusiti guli ero ngamba abula jja kunjogeza ebya swaka abasandi yagadde nange obulamu buli mutya obulamu bulungi mwana weyagala mpola mpola nasembayo okubaako nayo ku kivulu kyo ekyali ku Oasis Villa the best of MC Stubborn temwafunamuko obutabanguko bwanga bana eya ssente ali nga nze nalinanye ne show ne munno gwokola naye oyo tuli tuti okyali naye tukyali naye ye mwasisinkana mukye naye ensisinkana ye MC Digital kati jona kiringa we nakunyumiza twasisinkana tutya naye twali mu field yemu Digital ali comedy stand up comedy anatenga nange ndi stand up comedy kati nga ina characters afanaganya munze naye nga na characters zinfanaganya munye ate tusakola kyakabi ngate bisale twalina buvubuka butototo yatukola kati otulisiba wabisiwa naye omuntu asobola kukola comedy nga ali yekka ndaba kiba kivaayo kinyuma nnyo you have your own vibe comedy alimu ebika bingi si kyatteeka comedy alimu ebika bingi mumu kyetuyita duo ne stand alone okitegeera naye nga ffenna tugwa mu stand up comedy kati ffe tugwa mu kika ekya duo naze ebintu bino bimbuzaabuza stand up comedy yaba atya stand up comedy kwe kuyimirira n'okozesa amagulu go n'osesa abantu
mukozesa mumwa. Kali waliwo ne comedy gwe bakozesa ng'otudde. Silent comedy. N'osesa omuntu naye nga toyogedde nako. Ekyo kisobola? Ekyo nkisobola through skits nga nzannya. Okay. Naye ate wabawo bonga kati ate just nze ndi talented. So okola yo silent comedy ne stand up comedy. Kati wa skits bwange bolaba ku TikTok. Nandi mu silent comedy just okwantiza embeera mu voice over. Nenga ne silent comedy yoyo golaba nolaba video ngo mutavuddemu yadde ekigambo naye noseka nova. Ngakosa actions. Ngono guy gwe twalaba ngenyo ku TikTok oba mu Nigeria ngagenda n'atunula ati. Kati kankwe example ya William Last omumanyi. Mumanyi oyo w'amaaso. Oyo William Last alina akazigo. Alina n'akazigo kalinga aka. Yakola kye tuyita silent comedy. Kayogera naye asobola okutta. Enfaanana endabika ye yokka. Naye silent comedy era omukola face olaba eri funny. Facial reaction. Facial expression. Omuntu nategeera information nga tovuddemu yadde ekigambo. Kati stand up comedy yono n'oyogera n'okwata omuzindalo n'oyogera ku stage. Yeah, that is stand up comedy. Kati ekisinga obuzibu ku byombi. Kisinzira Katonda field waba akutadde oba osobolawo. Nze nsobolawo wonna. Waliwo oli talented. Ndi talented just akuwa Uganda yaffe eno nayo yakumala kakasa nnyo nga obimanyi. Kati ate abantu gwe kyabakakasa ki? Kyabakakasa ndaba sinaba. You're almost everywhere people. Sinaba. Nina okusala. N'okusala ne nva mu Uganda kati ye Uganda weri entegedde. Kati nina okusala. Andi kati okusala you have to improve on your comedy. Olina kati kukola comedy nga wa luzungu. Ekibonyabonya nnyo bannayuganda. Osobola okusala ate ng'okozesa silent nga tovuddemu yadde ekigambo ne kasiro asobola tukumanyiddemu stand up. Bakyusa ate mwali mumanyi nti mukola abasinga mwandabira mu skits nga temma okimanyi nti John wali tomanyi nti ne stand up mukola okimanyi nti wali tokimanyi ekyo naye sikimanyi nakulabira ku show omanyiridde ku skits bwa TikTok nakulabira ku show kati n'ekyo kati gwe kikuli mu mutwe nti ndisobola byonna kati olwo gwe nnokakasa nti ne silent musobola ate n'ensala. Okay. Ba comedians ki abali international abewandiyagadde okubanga ate otuulako kombigere ebyabwe? Asookera ddala omukulu William Last oyo Yesu amwerabira era Katonda wali bampadde obuyinza oba n'omukisa ndikolako naye n'omulala ali Kenya ayitibwa Flacoraz. William Last omugwanga koko mu kabokisi muganda omusanga wa olaba nga Jona wosindikira omukazi message nti nga tolina ssente namusindikira hello how are you I love you kyokka tolina wadde ekikumi kati engeri gy'abakulabamu kati ne William Last wabeera akulaba nga tonasala webiba ogezesaako ku mikisa gyo kuba kati oli musajja w'amaanyi olina following. Kituufu naye kati waliwo ebyo gye njagala nsooke ntuukeko ate ndyoke ngende mu inbox ye waliwo njagala nsooke ntuuke naye nti kati ngende mu inbox y'omukulu awo ajja kumpulira ayagala tayagala nkufuna sijja kukoleza message sukamu 2 nga tanaakunziramu. Obulamu bwo oba career yo eya comedy etambula etya okuva we wayawukana ku Tuli Bulala family? Career yange etambula bulungi nnyo. Enjawulo yo eri nnyo n'okusinga gye nkomeza kivulu tewakiraba kiraba kyakola goloza nasigala kyekimu ogula n'emmotoka Mufasa the road king iri wali gimanye eyo tewejjusa yesinga emisango kukowa Kampala tewejjusa sijjusa obulamu bumuvinga on smoothly kale era mubaamu omanyi obulamu mubaamu obusozi mubaamu obukko nga bitambula bulungi sofasiwa tewegomba okuddamu kubanga ate mukolaganira ddala mwenna ate kati mba nzize mabega kiringa nga Jona we mba nvuga mu faasi eyo bw'ovuga ennyo emmotoka n'oba nga otunulatunula nnyo emabega ki ekituukawo otomera kati ansi ogifunye sasobola kudda amabega nja kutomera bo tebakweguyangako kubanga ate bakuzza waliwo abaali bankubira obusimu. Nani yakubira? Sijja mwogera naye waliwo abaali baagala okunziza naye obulamu bumuvinze on mwana kasita jjo n'osalawo n'ogamba nti kati muvinze on ng'omuntu oyo tomuddira musange busanzi mu kkubo ate kikole nga public ekulaba omubuuzeeko ogende ne public wetabaawo kitabuyise eno naye ayite ekitegeeza bwe mwesanga mwebongako nga public weeri okutalaga kifaananyi buuzaako ki ekiro n'osonga ne public wetabaawo olowooza okwawukanaako nabo kulina eddibu
ekwateekawo mu tuli bulala family. Sina ddibu malibu malibu ate nga malibu gano ag'omu maaso waliwo okubeera n'eddibu eri eno kati nga lino jjo nalyo nino eno bwe mbikawo lino ekyo saadira era obeerawo tega naye kati gali gye nalekawo malibu olwaki ag'omu maaso. lwaki oyogera otyo? Anti kati embeera ogiraba bw'okyabalaba ennyo ku for you page eka naawe ndize nkubulidde bakyasobola okuddamu okutimba sho gye baatimba ku Labonita. naye si kyemmanyi balina sheeyo mu byalo ze bakubanga ne zijjuza. Muganda wange naye Kasokoso tebatimbayo. Ekasokoso yawo Ekasokoso ekyalo kye bayita Kasokoso kiri eyo munda eyo eyiganga oba simanyi naye mpulira ekyalo Kasokoso. Kasokoso ayi wane n'omutundu neri waffe e Masaka e Nabulago tebasobola timbayo. Kawabe wane e Katwe gye nakulira kuba Katwe abantu balo budget tebasobola timbayo. Omukyaayi ng'obalina bobalina ko nze mbulira sho gye wali olalabyeko omwaka guno gye baatimbye. Nyinza okuba siri so much into that but all I know they are working pretty well. Tebiriyo nga siriyo nze kye nsobola okugamba. Nze nali mpagi y'amaanyi mu abo abaana. Nali mpagi nno y'amaanyi. Mpagi Luwaga. Mpagi Luwaga. Nali mpagi y'amaanyi jona. Bulooza lwaki okuva we navaayo tokyabawulira nnyo. Kikkirize kigaana abantu tebakyabalaba. Ne balina amannya. Erinnya lyo lisigalawo naye kati obuzibu obuliwo tebasobola kube bwe babeera bwe splittinga bati baba tebakyali b'amaanyi naye babeera awamu baba amaanyi. Togaba bayongera ne basplittingira ddala. Splitting ate okyandabayo. Olina n'abalala bomanyi nga tebakyali. Sina balala bemmanyi. Bani abalala bavaayo? Bangi babulike bamanyi. Mutege mu comment section eyavaayo. Fenga tetubalabanga. Gotolaba gwe. Bali abantu si basiru. Bwe kankubulire kati eyo family nagirimu twali b'amaanyi. Kinsobola okugamba. Ekyo ensi kimanyi twali b'amaanyi nga industry tugikute bwetuti. Nga tetwogerwa twali b'amaanyi. Bejjo nabyo likoto. Omanyi oli obeerawo nga nawe amaanyi ogawulira. Gempewe ogawulira nti ningalina. Lwansonga nawe oba okiraba kyeraga. Nina interview gye naguddeko awo gye nalabye emu ku memba omu abangi gwe bayita musiraamu oba gwe babayinga musiraamu. Nagamba musista bone simumanyi simulabanga nako. Takumanyi takulabanga nako. Takuwuliranga nako. Ate nga nali nkola naye. Kiki njagala otubulire ki ekigenda mu maaso? Are you people playing in our minds? Are you people playing in our heads? Kiki? Omuntu atuuka atya okubanga mwali mukola mwenna? Ate nagamba takulabanga ko. Kuba jjo nanze obuzibu obuliwo bumanyi. Sikwatagana abasiraamu balyambizi. Eka naawe okuvoola. Kati nze nkubulidde. Omumanyi nnyo. Wali obaddeko naye, wali osuzeeko naye. Wali obaddeko naye okumala essaawa ezisoba mu 10. Kale 24 hours. Mbalaba ku social media. Wali omazeeko naye 24 hours. Kati nze nali mazeeko naye almost over months. Sikwatagana abasiraamu balyambizi kyekyo. Kyogamba agirya. Ate obulamu bw'ekyo ekyana ekyo kivubuka bwaziŋŋama okuva wekyava ewa Miki. Butya. Obulamu bw'ekyo ekivubuka kankiyite kirina erinnya lye baakituumanga. Kirina erinnya lye twakituumanga mu kava nga wamanyi bino okwegeya. Bedo. Ngolwaki mumuyita Bedo? Kimwa Bedo. Actually kamuyite Bedo. Bedo oyo obulamu bwe bwaziŋŋama okuva lwe yava ewa Miki. Gwetegereze talent gye yayina ng'ali ewa Miki ne we yajja eno mu Bayudaaya. Lwaki oyogera bw'otyo? Kati nze jjo nabye nkugamba siwaayiriza. Obulamu oyo omwana bwaziŋŋama. Kuba kati talent yagwira ddala. Kati kagambe ekintu kimu. Ova otya ewa Miki ayina ssente kati yagula ne Range Rover ashayininga nojja ewa wano abeewola emmotoka. Yo BP 6180 ya looni.
Yani ani agivuga? UBP 618 omukyakaze. Omukyakaze yagivuga. Naye stable. Ovoti eyo nojja no mbana abeewole emmotoka. Ng'oli omusajja yagulangula cash ne number plate linnya lye. Motoka kika ki? Range Rover togimanye ya miki. Namba gyoyogeddeko ne ya UBP. UBP 618 kawundo black. Tinted in front, tinted in sides, even tinted behind. Zekat olaba kagambe jona nze nvuga mu fase togiraba nti nkadde UAF 283 euro. Tebabanja ko yadde 10. Wagigula milioni mmeka? Najigula mitwalo 8. Ebyadda? Ewo. Kuba scrap. Bascrap bali bagera jinyinga. Ngana ebode eyo tekola. Staboni bode ni so kola. Butuyungi butugattagatta ebintu natunda kayingi ne tugula ntugattagatta. Era mufasa kola kinjita mufasa. Nawe notintinga emaso n'emabega. Man a star. Okopo wa UBP. Wa UBP yakopa nzi yakopa polaniza. Ze mvuga mufasa eyo si ya rudi. Bali abasajja basikanga emmotoka zaabwe. Bazisikanga nga bamubanja. N'abako omugago omu gwakubira amuyamba ababondi babuleki. Bagide bazisikanga bila wallahi. Ate obulamu bwe kyekyana kibbedwe kirina ebisira. Kitya? Bwe kimanyi nti kyekyana kibbedo. Ekiri mu ndaya family. Neekozesa amannya ge tutegeera. Obulamu bwani? Obulamu bwa Bedo. Bedo ayina ebisiraani. Nze kagambe lwaki Bedo ayina ebisiraani. Bedo tasayiningako contract y'amaanyi. Asayininga zamme. Aba mitwalo 2, 3. Ate n'aba akoze nnyo. Tasayiningako contract y'amaanyi. Nze zimbuuze nzikusomere. Disome. Eno life gadiyo. Mbolina mukuyisaawo kalangu. Wabula. Brand ambassador. Toso wanomba sikuyiseeko nnyo. Sande zogeno ofuna ku YouTube kati mbu wanomba kati mbu ntavaano nga taleseewo. Mbu omuntu alaba kanombo ng'agenda agula kondomu ya life guard. Mbolomba kuyiseeko nnyo. Ne zikyaliyo. Zikyaliyo. Ziri rebranded. Zokozeseewo. Nze nkozesa nze. Toyiseeyo nakwatu. Zirika akantu wakutugabira. Zirika ziri mufasa. Gana tyo kondomu ziri muganda wange. Ziriko nedda baaba. Zirika akantu akali rough. Nungi nnyo. Tasena nko contract y'amaanyi. Nze nkola ne Airtel. Amani influencer. Kikyense ekimanyi. Ekuteekako akasente. Kyonna kikiri. Tegati sokolera obwerere. Kambani nnyingi nnyo by the 22 bits. Amani influencer. Nayo gy'oli. Yesebo. Neta sena nko contract y'amaanyi teriyo. Ate n'ekirala. Okimanyi nti oyo omwana Bedo. Kikyana kibbedo. Tekinayo award. Tekibeera nkona nominated mu category yonna. Ng'olina mpitirivu. Nze nsirina. Nze n'oŋŋamba jjona kati tugende mu faasa ewaka nkulagayo ne award gye nasooka ofuna. Njirina, ninayo award, ninayo ne nominations era nsozi kusomera. Nakulabako Mia Galaxy. Mia Galaxy was nominated in Galaxy eyo award nungi. Lwaki tewalya? Saalya because kati olaba bwe beranga baselectinga abazanyi abagenda okuba penalty nga bali 5 mwena mba perfect nete mwena temusobola giteba balonda katya babiri balondako omu ate babiri oli mulwadde balondako omu so kati eyagitwala jo yatukola ki yatulyako empanga naye nga mwena mubawa bawina kusegira kubanga tebasobola kunoonya nga toli wina okulonda so I was among the winners they selected one winner mubawa award Nkategedde. Banominating ako mu Pulse Awards Uganda. Chukali kikuwa amaanyi ogamba somewhere yanno. Naye Bedo tebamunominating akuwa yadde mu award ze Masaka. Kiki? Bwaba girina gireeti. Kale ensi gye yalaba nti eno yagifuna. Nzo kimanyi nti nina award ze nalekayoko mu museum. Eyaawo. Yali it was Masaka Oba Festival bikoze bitya. Kati ne banomine bagira awards ezo bambi sagendayo saamanya ne bangamba award yo gye mu museum Uganda Museum era yafuna obudde ngene egijeyo ora okyanyinyonnyola ncha kunnyonnyola kakati ate olaba ekikyana okimanyi mbu n'enjala yakirumanga nekikubira ab'ensaniya bano abatunda ensaniya
kibalangire ku bwereere ng'enjala ekiruma. Ng'alangira kulya kufuna kyakulya. Ate bakama baffe ab'ensaniya kuba munaye be baatukuza kubanga buli muntu avaayo bw'ati okitegeera nga atandise okubeera famous alina ofuna akalango k'ogusaniya. Bakama baffe kamba yite bakama baffe sijja bayisaamu maaso. Bakama baffe ab'ensaniya mukendeeze ku ssente ze muwa bano abaana kati nga babbedo kuba bafuna ebyokulya ate ku bwereere ate ne mugattako n'okubawa ssente nga nnyingi. Musale ssente zo muzisaleko emitwalo nga 10. Babeera ddala akasente akayitirivu. Ssente nnyingi nnyo ze mugaba ab'ensaniya. Bano abaana mubawa ensaniya za bwereere, kuliko kabeji, kuliko capati, kuliko ebinyaanya aye ne mwongera ssente. Kati Bedo olusaniya lwe yalyanga yaterekangako. Okakasi. Kyokkola olusaniya terusobola ssulawo. Kati olusaniya balumuwa bulidde. Olusaniya enjala lwemulumye. Enjala lwemulumye nga kubayo essimu b'ensaniya nga baleeta. Ate gwe tewakubanga. Nze nakubanga naye nga bampanga ssente. Okyaliyo? Kati ndi mu KFC. Kalango tewakala tewabulayo bulango. Akasoko ya KFC. Kulya KFC wakwa nti bannansayinenga busayinizi naye nga nkola obulango nensasula. Ne bakuwa enkoko. Ate nga sinza bupostinga be bapostinga. Ne bakuwa n'enkoko. Of course products ziba zirina obbaawo. Influencer. Onda tokala nkakulage wano. Ekitegezo oluvano nga tukkirira. Waliwo eri awo. Ati kati nze enjala lw'ennumye si lwe ŋŋenda. Ani kati twala erumye nze. Toli wakabi. Toli wakabi. Ennumye. Gwe kyoba omanya oyo mwana enjala yamuluma nnyo. Ate kati gwe okumaayi n'ebisiraani. Okimanyi nti tabeeranko mu relationship nnungi teri muwala gwakwana nakkiriza. Ebyo byonna obijja wa obimanyi otya buli bulamu bwa muntu buli so personal. Nakubuuza ekibuuzo ne nkubuuza wali obaddeko naye okumala 24 hours. Ekitegeeza mwalinga muti. Wali obaddeko naye okumala 24 hours. Oba stubborn waliwo ekyaliwo wakati wo ne musiraamu ne mufunamu obwo. Tewali. Just kati kwogera bwogezi nti tammanya ate nga nali nkola naye kyabusiru nnyo. Kyabusiru nnyo kinnyiziza nnyo. Nesalawo nkwate ebyama ebyo byonna mbijjeyo. Tabeeranko mu relationship. Omuwala n'amwagala. Kati ye abeerawo atya. Andi kati tosobola kwana muwala gw'osinga kabina. Tosobola kwana muwala ng'omusinga akabina. Bedo alina ebbina. Waliraba oti. Si munene tomumanyi tomulaba Bedo. Si munene. Olw'okwetegereza abasajja bano. Si munene. Kati nze abawala baamugaananga lwakabina. Njugera kati nze omuwala mugana mwana. Njugera kati mbeeramu ebyekirezi nga obimanyi. Segere tange mwana. Story kigayo. Ng'okubira kyaliwo paasi. Ayo story ki. Akabi mwana. Ina following bit. Kenani mwagadde ne mwana ekikulu akabina atansinga akabina. Stubborn indeka. Alina akabina okusinga abawala. Tani mwana asobola kwagala ng'omusinga akabina abalaba omukiina. Ebyaddala. Kagwa kabina ko wali okagaza kyokka tunuuli. Kati takalina. Simanyi gwamanyi kuba gwa munne nnyo. Akalina. Bedde ensi yonna ekimanyi alina akabina. Kati kankubuzeeyo. Mweyo Yudaya family. Ogiso otya? Yudaya family. Lwaki ogiza bwotyo? Kale tuli walala family. Ani asinga okuzannyira ebintu ebirungi ebinyuma n'ogamba nti awo embanda video z'ono anyumira. Sibbi Jose Chakala. Lwaki si Bedo? Oyo gampayiriza lwaki si Bedo? Naye azannya ebinyuma. Lwaki si Goronze? Lwaki tali among the first two? Ati gulayo ko ina byagala Edda nze nkubuuzizza. Oselektinze na babiri nze nkubuuzizza okumanga chance ebaddewo. Oselektinze na babiri. Lwaki si Bedo? Lwaki si Kibedo? Kitegeeza talina favor. Byazanya tebiri fane. Bedo byazanya tebiri fane. Ayo byonna byonna byogera lwa kugamba nti nze nkugambye mwani mutuli bulala azanya ebisinga okunyumira olonzaani yogera ense kulaba Sibbi ne Jose Chakala. lwaki si Bedo?
By the two bulayo nenzanyira bulungi. Tewewozaako osose kulonda your favorites. Okay, let me clear my point. Tokiriyalinga ekyo kyawedde kibuzo. Yonna enzanyira bulungi. Ne mubaamu ngera nga bw'obuuza ekibuzo. Kalate olaba kagamba ekintu kimu. Singa tukeera enkya nentegeka wano tuli mu kitundu kyekimu mu area eno nentegeka the best of MC Stubborn Kalidalo ne the worst of Musiraamu DDT oyingirani the best of MC Stubborn Kalidalo the worst of Musiraamu DDT oyingirani except kulaba kolomba lozanyiza okubaamu busy. Tetwagala obe busy kwolo. Kati olunaku ngawe wajja ku show ya best of MC Stubborn Kalidalo. Kitwale nti ne Bedo yali atimbye. Bedo naye nga atimbye wali. Oyingirani. Atenza walenda yeko nga performinga. Atera show ya kunyumira kuba wakube enduru nga ni. Olondani. Ate jukira nze siri ambizi. Olondani. N'ekintu ekyo kijjayo ekyokubaawo ogamba nti sookoddemu ekibuzo kye ali enyo. Kyona tosale eno. Nze gwoliko interviews nzimanyi ndi straight. Tozanyira ku ddiini y'abantu. Sookoddemu kale ekibuzo kye nkubuuziza. Mwenna nzija ne mbasapootinga. Osooka yingiraani. Enda wa Musiraamu. Kati okimanyi nti nno Jona oba olidde embizi. Ate jjukira nze olaba ndina Musiraamu sijirya kiza Jona oli embizi. Right? Jona oli embizi. Wangi? Ali embizi. Nze ndi embizi. Kitegeeza okusapootinga oli oba osapootinze omuli w'embizi. Kati kitegeeza Jona nawe oli embizi. Omuli w'embizi abazziza kive okugirya. Anti kati anyway nga tufuuse serious ono gaye Musiraamu ebyaddala. Bwatyo kyekifaananyi kyatambuliramu. Ekifaananyi kyatambulira Musiraamu ebyaddala. Ekifaananyi kyatambuliramu. Naye nga si Musiraamu. Kuba n'amanya ge sigamanyi. Ebyaddala yagatukwekanga. Kuba kiba kibi nnyo okugamba nti omuntu ali ennyama eyo ate Musiraamu. Anti kati nze kyenjogerako nkimanyi. Actually ekyembizi tukive nako. Kyagala kiremereko nnyo kuba tulina bannaffe Abasiraamu tusegere abamu following nga tukive nako. Emmotoka yange mu faasa eyo nga bw'ogiraba eri famous okusinga Kibedo. Emanyikiddwa ku kko. Tewali atamanyi mu faasa ekyo kyonkuterawo n'essimu. Kyo kikuleetera okwogera ekintu nga emmotoka yange eri fane okusinga Bedo. Ekyo kyakubiri. Jona bwe nteekawo mu faasa ne Bedo ne muyimiriza wano kikyogenda osooka okusekerera. Kyakigenda osooka okuwa akamwenyu. Olaba Mufasa. Lwaki onsalirawo? Wesalirewo. Anaye nseekulaba. Oyinza geraageranya muntu ku ki? Ku mmotoka. Tetwagala ekisisa nti agamba comedian. Segera. Comedian omuntu gw'otunulako n'oseka kati kangu example ya Moti. Amoti omutunulako n'ofa. Segera. Ne bwe nteeka wano Bedo ne nteeka wano Mufasa kyogenda osooka osekerera Mufasa. Ate okimanyi nti Jona ekyo Kibedo kitagala mu kaaliya. Atya. Uno comedian, uno muyimbi, uno stripper ku Best Busega. Yatanga noyimba. Yata ni kuyimba. Bwayimba. Otoba stripper wabutegeero. Omanyi kati olaba Jona fena tubayo ne busaidi haso nga bavuboka twayiya. Kati Bedo stripper ku Best Busega ogenda yo buli Friday. Ogambe njagala Bedo yaba amansula leero. Bedo stripper. Best Busega. Gwe kyobo wakana nano bakyali nga aboku best. Afe twagala katambi. Twagala bayagala katambi. Andi kati wananyize nnyo jakajjayo. Nengo kalina. Jona kalina. Ndaga. Okimanyi nti mu family gyalimu eyo gyayita family yasinga obutaba na bolango. Kyo nkikubuulira. Yasinga obutaba na bulango.
ng'omulimu nnyo olabika gwe follower wa kyasinze kuba buli kimu eri nabeerangayo buli kimu okimanyi ne wabulira ovudde mu bulamu bwabwe buli kimu ekigenda mu maaso yasinga obutaba ekitegeeza kisenga mu kaseera kano owulire okyabeetaaga naye ate tekikyasoboka sisobola beetaaga billa tekikyaliyo kuba engeri gy'ono ate bo bakyanneetaaga lwaki okimanyi muno ekifaananyi kyange kye bakozesa ekikyatulibula famire nkyalimu ebyeddala ekifaananyi nkyalimu lwaki tebagenda mu studio sirina budde bwabwe naawe nina bizi n'ebyokukola bingi ate mba obuyinza kati ate oyagala mbasuulire eddala kigo kozi baba bakulanze ate nga tojja bbaayo kipande kyabwe nkyaliko kitegeeza naye wandyetaaga kati okumanga bakyanneetaaga okimanyi nti beddo yennyini ku vidiyo ze vidiyo zange anti ku TikTok bapininga vidiyo 3 2 ebyaddala okiwakanamu tekeko data empiningi 2 ate zonna ziri mu million views ate essimu erimaya lwakuba nkulagira ku yange oyinza okulowooza edit ankulage wano yazizo eno eri pindi olaba akasaati kange kali kenda kuyanga mwaka kadde kati emu yagijjeeyo kati nze kankulage nakuba screenshot omanyi obukakafumba nabo yino wano eno giraba yali mu 1.9m nagipininga najja twagikola dda eri mu 12.1 million ziraba 2 ate nga yakazijja no screenshot nagikubye ejjo kitegeeza wafuuka stalker mpaji nali mpaji kitegeeza lwatapinize video za account zebagenda gibeerako ate jona kankubuza ekibuuzo bwobeera ng'oli muwala nyimiridde wali nebbedo ayimiridde wali osegeera fenna ne tukwana otwalani abatulaba basalewo yabeera realistic nze abatulaba basalewo mbuzizza ggwe then abasalawo buli omu ajja asalawo ku lulwe kati we tubeerawo nebbedo ng'ali wano okimanyi mbono ne tuyimirirawo fenna ne tukwana omuwala atwala nze olwaki anti kati nze ndabikirawo nti sirya nnyama eri nti olinamu ne ku ssente ekya ssente si kikulu sokwana omuwala nga tategedde nti tolina ssente kitegeera omuwala akkiriza nze kitegeera ate beddo tanyumira nangoye nze nkubuulira tanyumira ngoye olwaki tazinyumirwa figaye eri ekyo anti kati ayambala engoye za saizi yange kyokka nga ate figaye ye biralamu eri ekyo munene twenkana she's fat why you calling a man she sorry she's fat boy tanyumira ngoye yegwe walabye eno shoji yagenzeeko kati wabirabe gwe jona alina shoji yagenzeeko ekapeeka nomanyi okutuuka ku stage ng'olowooza nti abantu bakumanyi naye nga tebakumanyi yadde yakola yadde yakuyimba ntikulage video yadde yakuyimba bamubuukinga nabamubuukinga nabo eriwo video mwana gwe sibaga video nagijjeemu yalabbi kagirooye waneero wallahi ng'ensi tebiwulira nze nange mmale nkulage eyange nga ndi ku stage tulabe enjawulo ino waneno video nga ali ku stage eyongeza nnyo audience zirabe audience nze nkulage eyange nga ndi ku stage ne wali ondabye nako nemba sikulaze video gwali ondabyeko nga mpafominga audience ogimanyi weebeera ate musebo kali naye yayiga okuza enviiri jubira lyako panze omunaye kati sebo yayiga okuza enviiri tebimunyumira byonna waye omuntu nga yikakeswage ningulaba tebijja ate kati beddo pikkerere
Pikerere mu Yudaya family bamutuma. Manyi nga onabeera onoga geno television. Bamutuma ka day. Jukira kati ayino beegulako. Oli omukyakazi akulembera family. Ayina ino mwegulako. Sanga musajja atu n'okulya embizi yali abeegulako. Abeegulako nga onabeera ngo oyagala weegule ku muntu. Kati olaba Bedo n'amala ava mu tuli bulala family. Agwa flat choba taso avaayo banna agwa we flat kati wabuze nali navaayo da lwaki video zange zikyali pini nemwe ekyali pindi nkulazeeko nga yazipindi makubire esimu bazijjeyo andi kati kwalya akawunti bajja gikeberako nga siriiyo bamutuma ate bambi abantu mwenna abaliyo mu Yudaya family abayudaya Bedo temumutuma nnyo jukira teziriko bulungi oyaza Bedo teziriko bulungi ate jona tompakanya kuba toberangako naye kiriawo kiringa kizolozolo gujo kyegendereze bulungi teziriko bulungi waya era temumutuma nnyo ajja gwa mu motoka munonye gwe mutuma kadeyi batuma mutume geno tekimu geno tepoti geno tetipi geno tekimu batuma mutume nze nkubuulira nga tufundikira tetugenda kufundikira olwaki tugenda kufundikira nga tufundikira tugenda kufundikira wano olabayo ekifundikwa kale nga tumaliriza tugenda maliriza sokondeka enkyayogera nkyayina ebindi ku mutima obusungu olina bungi nnyo ate Bedo ayambala pampa bana tuwunzike Bedo ayambala pampa sibula batula MC Star sigenda basibula kale zikankugalirewo sho ayambala pampa kankugalirewo sho obusungu olina bungi nzigalirawo sho bana nga batula abalungi olunaku olwaleero twesimye nnyo kubanga ate tukyazizza MC Star obusungu alina bungi ku mutima naye ku lw'obulungi bwe n'obulungi bw'abalala tugenda kuba tuwunzikira wano twesimye nnyo kubanga tukoze neumaro ku kamera mubeere bulungi mweraba bonna nga balaba family gwalindako gwe umaru gwe mubeere bulungi mweraba bidafuka ku buliri